Akatambi ka full figure akakano kakati no yatandise okusabula ng'ayita mu kuyimba. NN News Pack channel webale kwantina atoje kumideko manji genkuletedde kambeere nga tandikirawo. Full figure munange tawoneka avuddeyo oba akyagenda mu maaso n'okuba nti nno asabula wabula kati asabulira mu magezi okitegedde. Asabulira mu magezi katubeere nga tukuwa akatambi kano ate era tumale tukutwaleko nga bali mu kunyumirwa obulamu bali mu kuwuga. Nyoko nyoko agabizibizi nyoko nyoko mulimu olubizibizi nyoko nyoko n'obubwaba bw'omu nyoko nyoko gyonna emiwulenge nyoko nyoko nga gyegase nyoko nyoko n'agatwa aganene nyoko nyoko agawummumpu nyoko nyoko byonna byasaamirira nyoko 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 bumpuguma nyoko nyoko bulinga obubwabwabwa nyoko nyoko byonna byegase nyoko nyoko ebikunemme nyoko nyoko ebingiringiri nyoko nyoko n'ebimpemempeme nyoko nyoko nagabulokinga nyoko nyoko gayina fitina nyoko nyoko gale mu ensi eno nyoko nyoko tebina naffeva nyoko nyoko byamala okudiba nyoko nyoko nebyekwanira obwana obuto nyoko nyoko ate byavu nnyo nyoko nyoko akamwe ngumbagumba zikali kungulu nyoko nyoko n'obuyina tinti nyoko nyoko eddagala ly'ensansa nyoko nyoko byonna biri awo nyoko nyoko biringa ebisesemye nyoko nyoko n'obitunuulira nyoko nyoko biringa ekkutiya nyoko nyoko bikabuuyi nyoko nyoko ebyenda by'embizzi nyoko nyoko musana mmanyewe mukoma nala abatuwe musana mmanyewe mukoma abantu ninganga museveni kyenkoze nekyesikoze bosi mogera oba muli aida you are aida I know that you are idol. Idols, you come and sweep. Subscribing, liking, leko bakabwawo mu comment section. Fifi the Queen munange avuddeyo n'abeera nga ate atabukira Frank Ntambi. Okitegera jjukira Fifi the Queen abadde n'olutalo wakati wa Shalom naye ate kati Frank Ntambi naye munange bavuddeyo ne babeera nga ate bamutabukira nabo katubikuwe. Guys, magamba mutya Fifi the Queen mkyala nsubuga wano nabanja wo mukabira omukadde w'ekkanisa ng'ate president w'abakoowu yenza omusajja gw'ataasonda kaakati Frank kyali wange kale ebimu nze nkimanyi oba onyumisaamu mboozi ng'oyogera nakuleetera kulowoozesa bakulaba mbu otegeera nnyo amateeka Frank ebigambo ebyo by'oyogera wabyogera nga Jeff Kiwata nakwata era n'owaga bw'ava ku poliisi kabalagala n'otukakasa olina abanene okuba bukubisimu byagwa bitya n'ebigambo byebyo byebayogera statement zo zewafubutuka you must come clean hands Jeff yakusiba ng'ate akusiba ali ku vacation yali Canada n'agenda mu America n'agenda e London n'akusiba kati tetukuggyako adiisi y'amateeka naddala nze nasoma ebyo birimbe bakyali baba abataasoma bemutula nabo ne munya bukyayo bwa layisi mbozi z'amalwa nze nasoma ate saasoma mawulire gokka for your information kati nze mube weerijjako okulimba siriimu mukwano tojjibwako adiisi muganda wange kyali wange tojjibwako adiisi yatteeka tojjibwako bw'oba nga tomanyina nti tokimanyi okumanya nti mu Uganda mulimu etteeka erifuga obwannannyini ku biyiiye ku biwandiike ku ntambi za vidiyo kati awo simanyi omazeemu amaanyi bananewe oyinza okuba nga just kyoyagala kubeererawo oko omusajjawo nga bamututte nga naye bwe yakubeererawo naawe okaabemuukaawo nga bamutwala omukoleko akantu olaba kyali bwe yagamba bye nayogera emboozi eyange mbu waliwo eyantuma ojjogera kati nange ngenda kukitwala nti gwe
yakutumya okwogera byoyogera naye nabawadde nze ekyange musiba ssente mwegatte mwesonde muyise akabbo muziwanika abiri tusibe ate kyetaaga mu nnaku nkulu awo tugenda mu Christmas netumuteekayo Christmas bazadde bannange muweerere abaana. I want people to know that speaking English is not a sign of integrity. You can speak your good English naye ng'oyogera nonsense. Muweerere abaana bayige basome bayige bafune okumanya n'okutegeera otherwise nze gwe muliko muyina mentality embo y'omukazi ndi mukazi amanyi eyasoma ate ayina bidi ayina omutima eyakuba atagala nnyo okumulinnyirira unless nga nkulabye nti toli waafi aho nsobola okuleka kasita nkupimapimamu ng'owewuka nsobola okukuleka naye nga nsobola n'okukola ebyafujjo just nenga twonone ku budde emirembe gy'okujooga abakazi gyali gyadda naye fe abasomye tasobola mukwano naawe kyali wamwagala kunvaamu ngambe nti ndi muloga ku luzungu lwo lwoyogera you also can't listen to a video and understand it oluzungu luba lukumenyera ki bakuba olikyali wange era bino tunyumyamu nkoano wagambye olikyali wange bwe wagambye omusango gwange waguli mabega you lie. Check the first message you sent me. Omusango gwali mu mateeka already nga ne negotiations ez'okutesezebwa kooti zaatandika dda. So togiwa akadisi tolimba nnyo Franka banaye Franka bwe tugendako ewa Mary Nambwayo si birungi ejjukira nti munnange bamuvunaano baba bamulangira eddogo naye avuddeyo n'abeera ng'ate anyumya ku bulamu bwe na biki by'ayiseemu. My love, mbadde mbanyumiza. I have been through a lot. My life hasn't been easy when I'm growing up. I sometimes be like, hey, Mukama Rach Tampa ya kasirengeto k'obulamu, and I be like, I have succeeded without thrive. Oba wemba nkigamba. But I think we chosen people, we have to pass through a lot so that we have a story to tell. But look at me. Nze story yange sijja jogera nga nze nzekka. Everyone will testify to God that lady went through a lot, but she made it. Mbadde nkyabanyumiza. Awo nno wenava nentegeera Katonda ne muyingiza mu bulamu bwange. Katonda ne mwagala. Katonda ne mufuula mukwano gwange. Katonda nankolerwa ebirungi. Nagenda wa brother wange nga siina mulimu, siina kiddako, nenfuna omulimu. Suuna, you go there. Papa, stop it. Nenfuna omulimu. Ate nga gusasula. Okitegeera. Let me put for you Coco Melon. But you told me, don't. Bannange. Beat you. Nenfuna omulimu, obulamu bwange ne bukyuka. Many people have come up that they want to fight me in any way. But guess what? God has fought for me. Watugamba tebakuloga nange nyamba ompe ku ddagala. Nze tebandoga. I will always say it because the energy you send is the energy you receive back. Nze obulamu bwange nabusanyo Katonda. Everyone who is here, you can look about chosen people. Tebabaloga. We are chosen for a mission. Era bw'ologa omuntu ali chosen
oba ogenda kusalira salirwa bakwita kusalirwa salirwa yes oba ogenda kusalirwa salirwa oba ogenda kusalirwa salirwa but is it kusalira salira you're going to be judged and whatever. Chairman w'Electoral Commission twogera ku byabakama munnange avuddeyo n'awa Bobi Wine amagezi amugambye asooka anoonye emikono alyoke abeere nti nno munnange nominatingibwa. Ajjukira nti bano bavuddeyo ne bategeeza nti no mu bitundu by'eggwanga ebimu Bobi Wine itawezaayo mikono. Katubeere nga tumukuwa obwo bubaddi mubuze ku bbali bannange ojje butereevu nga muna Uganda ddala ayagala kwekulembera eggwanga lyaffe ebyo bubaddi sooka bigize ku bbali kubanga okubeera pulezidenti w'eggwanga si kya bubaddi si kya mizannyo si kya kusanyusa abantu oyeetiika obuvunaanyizibwa bunene nnyo okulaba nti eggwanga lino olitwala ku ddaala bannayuganda gye basuubira eggwanga lyabwe okubeera. Naye ffe tubasaba nti mugondera amateeka ge tubawadde, mugondera amateeka ga trafiki, mugondera amateeka ga poliisi gebawa nti tambula bwoti. Bwe bakugamba kakati gujja kuyingirira wano era ndowooza abapoliisi bajja kulangirira makubo abagenda okuyingira bajja kuyitawa. Tetwagala abantu ate bafulume oli amaze kwewandisa bw'abadde eyo atasinkane ani ekibinja kyoli agenda kwewandisa tomanyi binaavaamu. Nabayiki bagenda obalaga nti bw'oba ojja eruweza lubuwa ogenda kuyita ekubo bweriti ate bw'oba ofuluma ng'oddayo ojja kuyita gondera ekyo naye ogamba anize njagala kuyita wano abawagizi bange embalesa egindi ab'ebitongole by'okwerinda na poliisi bagenda kukolako nsonga nti waliwo abacandidates abamu oba abamu abagenda kwesimbawo bubo bagamba nti mugondere kino tebagala kigondera kubanga ekyo twabagamba abo kubanga twali mu biseera bya covid. Minister of Health neteekako amateeka galina okugobererwa twewale obulwadde bwa covid okusaasaana. Naye abakandidates ne bagamba nze nja kugenda n'abantu 2,000 ekyambogo ate nga tubagamba nedda mujena baba baali bameka baba baali 5 sijjukira bulungi. Naye oli n'agamba nze njagenda n'abantu 2,000 yeye yatandise obateekateeka kati ab'ebitongole by'okwerinda mugamba nti nedda ssebo tojja kugenda n'abantu 2,000 ogenda n'abantu nga Electoral Commission byakugambye kwe kumukwata ne bamuleeta wa ku kyambogo naye mu kumyolagano okwo engato oba ne zibuukamu oba ne ziragawa kati ye n'agamba ngenda kutambula kigere ku nnyama ngende bwampandiise. Naye ku mulundi guno linda ku mulundi guno tusuubira nti bassebo n'abannyabo abagenda kwesimbawo babadde bakikolako badde bakiyoyoota kyali kisiko bwenje yali nsiko njereere naye kati mu wiiki 5 basobodde okukola omulimu guno tulina okubeebaza nti bakoze omulimu munene nnyo era tusuubira nti n'omulimu ogugenda oguddako ogw'okuzimba amaka gaffe agalubeerera bagenda gakolako era twebaza na gavumenti eyeeyamye ate yeewaddeyo okulaba nti etuweereza ssente ezeetaagisa okuzimba ekifo kino. Nti tewabaako akemebwa sitaani n'alowooza nti asobola okulemesa Kyagulanyi Robert Ssentamu okwewandiisa. Ekyo nno kirooto kyantiisa tewabaako akiroota kuba ojja gugumuka weetuge. Era njagala okubategeeza temukirowoozaako nno bugoyiza okoza byakusaaga fe abaagaliza eggwanga lino emirembe tubagamba temukemebwa buli agezaako kigamba nti sitaani tonkema oli mubi nnyo. Era bannayuganda nsaba temukirowoozaako nti bakisobola kubanga nabo bakimanyi nti tosobola kulwanagana na ddoboozi ly'abantu. Wano mu Uganda sebo nkubulya buli kimu kisoboka. Bino mawe byadagamba akalu kagenda kuba kakimpooza yagola abalaata era ntunulira Nobert Mao manyi abe waabwe bamweganye. Abengulu baganye nti oyo ffe si waffe uyakulira eyo wammwe bwe bibyamize mu bijjo n'agijja eyo wammwe naffe tugenda kumwegana tumugane nti mukulu tweka twasenza omusenze atasenzeka sawa kudda mu luyimba lwo yaye ntulina musenze gwe twasenza nenjaga kutegeeza Honorable Nobert Mao bino bye muli mu musaaga busaazi. Rebecca Kadaga naye tatudde munnange yayaniriziddwa mu bitiibwa wabula munnange we yabadde ayogerako eri abasoga bw'ati bwe yagambye. Muvawala batandika okutunda ebintu bya busoga amataka
Ebizimbe nakagamba nti baba ebintu byasona biri kubula linga yoku wetegerese nadalizoba ku bintu byaife kyabona kikolebwa mperano hagati awo President wa Uganda yakoba ati ndizisawo obwakabaka obw'ebintu bya Uganda mwena abali n'ebintu obote byatwala mulete Canada dayimwe ntibayirize abaganda bakola speed batwala Canada dayimwe ebizimbe byayibwe amayumba gayibwe amakomera gayibwe gavumenti yabibayiriza bwebafuna sente era buli mwaka obwakabaka bwa Buganda buzimba irwaliro mu Isaza buli mwaka bazimba irwaliro mayeta baba nakati baba nga tibona programu yakalakalira ebambu akyabazinga eisomero lyozimbye kasooka kodani kukondo liriga Kyebakoze Barrister Timo munnange omufu avuddeyo n'ayogera omuwala ono ewiiki ng'ewedde babadde nga bamulanga obanga bamubika nti munnange yandibanga yafudde kaakati avuddeyo kyakoze Barrister Timo kibadde kikambwe. Ndabye vidiyo yanjagaliza okufa kasalemu kano kawe Timo jonna gyali ekkata omugamba agende ku Mulakabbati ye reporting kuba nengeza nfa nze gwolaba wano essaawa zino gavumenti enneeguya nnyo okusinga Barrister Timo mwoteera kyekimwa kikulinga welowe kikulinga lombeto y'omu bed space Barrister Timo olinga amatako Barrister Timo matako walipa gwe Timo matako walipa kana akantu kasale mwoka we matako walipa Timo gwe Timo olinga akawanirira ensigo Timo buli omu tagenda akera ku makyawo gane waba agetinze disappointed ngomba obadde okimanyi nafudde then no, you got disappointed because ndi mulamu nze sina budde bweregana ba tiktokers that's 1 2 nina ebizibu ebimala that's 2 3 sirina gwe neeguya okujjako omuntu nga ogenda kunsasula that's 3 kobeere nga gwani kobe gwe ex wange kobe gwe nazaala wange kobe gwali ba nazaala wange mu future nensiga ennema kera kumakyo kwate kuba ogende ku Mulakabbati keesi yo gyeri nze sikyayagala bintu byakumanyiira obulamu bwange buli kaguwa buti nina stress so Barrister Timo kera kumakya genda ku Mulakabbati video yo eraga nti wanjagaliza okufa bwete etambudde badde mulabi mulungi aleko okumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba.